Gavumenti ng'eyitira mu Ministry y'ebyenjigiriza n'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS bongedde amaanyi mu kaweefube ow'okuwandiisa abayizi mu masomero gonna agali mu ggwanga. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako mu ggwanga, Joyce Moliku Kadukyu, asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti kaweefube ono atandikidde mu disitulikiti essatu ezikola Greater Kampala okuli Kampala, Wakiso ne Mukono. Ono agambye nti bagenda kutuuka mu masomero gonna era gavumenti yabawadde edda obuwumbi 27 ze bagenda okukozesa mu nteekateeka eyo. Vincent Sozi, omumyuka wa kamishona avunaanyizibwa ku bibalo n'obwakalondoozi mu Minisitule y'ebyenjigiriza, ategeezezza nti ng'oggyeko okumanya obungi bw'abayizi mu masomero agali mu ggwanga, naye nti kaweefube ono agenda kubayamba okwetegereza embeera y'abayizi mu masomero gye basomeramu, ebibanyigiriza, embeera y'amasomero mwe bali, nga kino kyakubayambako kugateekerateekera obulungi. Kusinziira kati tulina emitwalo 8 kusinziira ku sisitimu yaffe, naye amasomero agamu gabadde tegatuwa information egakwatako, so tetumanyi oba gaggalawo oba gakyaliyo so kyekyo lwaki tusindika abantu bano bakakase tulina amasomero ameka agataliimu tujja gakola ki, tujja gasazaamu. So bwe tujja nga tukakasiza toliimu nga tukujjamu mu database nga ne license tuziteeka mwaka yuzi. Okay, ono ayongeddeko nti bagenda kubala abayizi okuviira ddala ku mutendera ogusookerwako kutuuka ku matendekero aga waggulu, era amasomero gasabiddwa okugondera enteekateeka eyo kisobozese Minisitule y'ebyenjigiriza okukola omulimu ogwo obulungi. Mu masomero kuba tugenda kuweereza benumerators oba ababazi, Uganda Bureau be yali kuruutinze information ekwatagana ku baana, kuba kati naddala okuva ku nursery, primary, secondary twagala omwana okumumanya ng'omuntu. So nursery paka ku P5 enumerator ajja kuba atambula n'omusomesa ow'okusomero nga interactinga n'omwana yennyini, ng'ayogera n'omwana yennyini. Then abalala abakulu mu senior P6, P7 enumerator agenda kwogera n'omwana yennyini afune details z'omwana oyo. Gavumenti eyimirizza enteekateeka z'ekitongole kya NSSF okuzimba woofiisi z'ebitongole bya gavumenti ebwebajja ku luguudo lw'Entebbe nga bwekyali kyalangirirwa mu mwaka 2017. Olukiiko lw'abaminisita mu 2017 lwali lwasalawo okuzimba ekizimbe ekyawamu okuteekako yafesi ebitongole bya gavumenti byonna ebwebajja, ng'awo weewaali walina okuzimba wooteero ya J&M Airport Hotel mu biseera bya kyogamu, nga gavumenti egamba nti kino ekikola okukendeeza ku nsimbi z'esaasaanya mu bupangisa. Mu mbeera eno mu mwaka 2018 gavumenti ng'eyitira mu Minisitule y'abakozi ba gavumenti yakola endagaano n'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF eyatuumwa Project Development Agreement okutandika omulimu gw'okuzimba woofiisi ezo nga zaali zirina okukomekerezebwa mu mwaka guno 2025. Wabula minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi asinzidde mu Paalamenti enkya ya leero n'alangira nti enteekateeka eyo gavumenti yagivuddemu era yagisazizzaamu olw'ensimbi empitirivu NSSF ze yeetaaga. It's called the government campus in order to accommodate all ministries which do not have their permanent homes. However, Mr. Speaker, this campus needs to be constructed and the construction requires financing. The first option we looked at was an arrangement with NSSF to provide the financing. However, this option was declined because it was not cost effective. Minisita Musaasizi era abuulidde Paalamenti nti gavumenti eri mu kunoonya amagezi amalala ku ngeri gy'egenda okuzimbamu yafeesi okwewala okupangisa. Gavumenti buli mwaka okusinziira ku biwandiiko bya Minisitule y'ebyensimbi esaasaanya obuwumbi 97 okusasula ensimbi z'obupangisa mu bizimbe by'obwannannyini wano mu ggwanga Uganda, mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne mu mawanga amalala gy'erina yafeesi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905.
Omuwawaabirwa okuyimbula ku kakalu ka kkooti oba aka poliisi kitegeeza nti talina musango nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Mu nkola ey'emisango gino egya nnaggomala gye tuyita criminal offences, poliisi bw'ekuwa bondi ne bakuteera kakalu kaayo oba ekkooti n'ekuteera kakalu kaayo ke tuyita bail, tekitegeeza nti omusango gw'oba wazizza oba gw'otoberezebwa okuba nti wazizza eba ekwejjeereza. Nedda, naye olw'okuba nti ssemateeka mu kawaayiro namba 28 ekuwa eddembe lyo okuba nti okyateeberezebwa buteebereza, kkooti oba poliisi esinziira ku eryo eddembe negamba ddako ebweru nga batunoonyereza. Okunoonyereza bwe kuggwa, poliisi eddamu n'ekuyita ng'emaze okufuna obujulizi n'etegeka empapula zaayo n'ekutwala mu kkooti n'obitebya mu kaguli ka kkooti n'eraba oba ekwejjeerezebwa okusingisa omusango ogwo. Obwakabaka bwa Buganda bwebazizza nnyo Omulangira Edward Frederick Walugembe olw'okuwandiikanga ebitabo eby'omuzinzi ebizibula abantu amaaso nga gye buvuddeko yawandiisa ekitabo ekyagazisa abantu ensi yaabwe. Obubaka obwebaza Omulangira Edward Frederick Walugembe busomeddwa Omulangira Nakibinge Jjuuko mu lyazzaawo ku mukolo ogw'okutongoza ekitabo ekyatuumiddwa Patriotism a Core Principle to National Development. Omukolo guno nga gubadde ku Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Nkulamusizza nnyo era n'enkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Ntumiddwa Ssaabasajja Kabaka okutuusaako okusiima kwe olw'amakula ge wamuweereza aga kopi y'ekitabo kye wawandiika ekimanyiddwa nga Patriotism. Ssaabasajja akwebazizza nnyo okunoonyereza kwe wakola n'okukubisa ekitabo kino kubanga kijja kuyamba abantu ab'emitendera gyonna okwagala ennyo ensi yaabwe wamu n'okugikulaakulanya. Weebale nnyo. Nze Douglas D. Mukiibi, omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama. Mu mbeera y'emu, Katikkiro Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo Omulangira Frederick Walugembe olw'okuwandiika ekitabo kino n'agamba nti kyakubeera ettoffaali ddene mu kuzimba Obwakabaka. The insights contained with this volume serve as a clarion call to every citizen to honor our traditions, to contribute actively to our community, and to uphold the ideals that have long been the cornerstone of our development. Ye Omulangira Edward Frederick Walugembe ategeezezza nti ekyamuwaliriza okuwandiika ekitabo ekyo yakizuula nti abantu bangi tebakyalina mwoyo gwagala nsi yaabwe, kwe kusalawo okubaako by'abawandiikira babisome olwo bongere okwagala Uganda. Njigala lumu twali mu lubiri Kabaka n'agamba nti ensi yaffe yandibadde nnungi naye abantu balina omululu oguyitiridde omulugube. Nzize ebintu mbiddingana nga mbiraba ngamba naye lwaki tetuddayo ku nnono, lwaki tetuddayo n'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga? Kuba abantu ebisinga kati abantu ku social media zonna zendaba abantu balaga bibi biri ku Uganda, ebibi Uganda kino Uganda kiri. Nze ndowooza kiva ku ebyo nti abantu tebakyalina mwoyo gwa ggwanga. Ebyo nga bikyali awo ng'ensi yonna eri mu bijakuzo eby'emyaka 7 egy'amazaalibwa ga Kabaka, ab'ekitongole kya Ssekabaka Muteesa One Foundation basabye gavumenti eteekewo ekijjukizo olw'okutumbula obugunjufu mu byenjigiriza ebyaleetebwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Omuwandiisi omutesiteesi mu kibiina kino Omulangira Joseph Simbwa agamba nti baagala gavumenti esseewo ekijjukizo eky'okujjukira Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye n'okumwebaza ebirungi bye yakolera eggwanga lino omwali n'okutumbula ebyenjigiriza. Era ku lwa foundation eno Ssekabaka Muteesa One Foundation eya Abraham Jjajjaawe tutegese ebikujjuko ebiringa akasiki nga 12 omwezi ogwokuna 2025 ku Buganda Heritage Mengo kulaba nti tujjayo ekitiibwa ky'abakyala kikulu nnyo bwe tukulembeza babenga bayambibwako abakugu abamu nga bava mu Centenary Bank. Omulangira Simbwa ajjukiza bannayuganda nti Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yazimba amasomero, emizikiti, ekkanisa, ekereziya n'amasinzizo amalala ebyayamba ennyo okutumbula eddiini mu Uganda.
era kyemuva mulaba nti era teyakomaawo n'atandika omusingi gw'ekibuga Kampala ku kasozi Lubaga mu 1874 mu mwezi gwa June, era atwalibwa ng'omutandisi w'ekibuga ekikulu Kampala. Ebiseera ebyo Stanley yamusanga mu kibuga nga bakiyita Royal Capital. Kampala yatandika nga Royal Capital, naye ebyo tubiriko ne minisita wa Kampala okulaba nti ekitiibwa kya Muteesa tukijjayo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Yasin Sekidde annyonnyola ku butafaali obutambuza omusaayi n'omugaso gwabwo eri omubiri. Dr. Yasin Sekidde tunaamufuna edda. Abakulembeze b'abayizi babanguddwa ku ngeri y'okulwanyisa ebiragalalagala mu bayizi bannaabwe n'ekigendererwa eky'okutaasa omugigi omuto obutagootaanyizibwa n'okusaanyizibwawo ebiragalalagala. Bino bibadde mu musomo gubadde ku St. Henry's College Gangu nga gutegekeddwa ekitongole kya Drugs Apaana ekikulembera omuweereza ku Kyabasa Anne Sebunya n'ekigendererwa ekyokusomesa abayizi akabaata akali mu kubikozesa. Anne Sebunya yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abeenyigira mu kukozesa ebiragalalagala, ekintu ky'agambye nti kya bulabe kubanga kisaanyaawo omugigi ogujja. Tutuula n'abaana bano mu masomero n'otuula n'essomero lyonna concentration olumu tebangu nnyo abaana ogenda okulaba ngo naali ntugamba naye twongedde tutyo batuusaako ensonga eno ntugamba katukwatenga ku bakulembeze b'abayizi tusooke twogerenga nabo ekintu kino bakikugukemu kati bo babeere bambasadaazi baffe era be bamu abatera tutemyako ntomanyi omwana ono yabadde bwati ne bwati kati ate jjukira ba student leaders bano boogera ne bannaabwe buli lunaku era ku parade ojja kusanga be bamu abatandise ne clubs zino mu masomero be bamu abatugamba mumanyi kole n'oluyimba luno kateyo dance gye bakoze tetwabagamba be batugamba bwe badansi ya Drugs Apaana ffe tugenda giyiya bo be ne babiyiya kati message eyo bwe beeyongera bo giyiya ne bamanya nti akabi akali mu biragalalagala twe n'agibuulira munne ate muto munne era ayanguwa nnyo giwulira. Omuyimbi Sebunya Sulaiman amanyiddwa nga Dax Cartel Omulyeruba y'omu ku bayimbi abakwasizaako Drugs Apaana akoowodde bannayuganda bonna okwetaba mu lutalo luno olw'okulwanyisa ebiragalalagala naddala mu baana abato. Naye ebiragalalagala bingi nnyo kuba substances nnyingi nnyo eziri ku market ate nga bazimarketingira mu baana kuba target yaabwe baana kubanga omuntu omukulu tasobola kuyiga muze n'ate omwana osobola omusigamu omuze. So bazadde njagala kolingapo n'abazadde nti nammwe kyemukola temukoowa bannange bwewalaba nga Drugs Apaana ng'evuddeyo ngaeyo gattako eddoboozi lyo abasomesa gattako eddoboozi lyo abakulembeze mu bitundu n'abakulembeze bonna olaba organisation ng'eno bayite bafandinge obagaye bane tukoze tutya okusobola okutaasa enkya kuba nawe olaba bwe biri leero si bwe byali luli. Abakulembeze b'abayizi ababanguddwa beeyamye nti bakwongerayo enjiri eno mu bannaabwe okulwanyisa ebiragalalagala. Nze Kagezi Napoleon kulembeze w'abayizi ku Ntiko wano mu St. Henry's College Gangu. Tuyize tutya bwe tuyinza okwidentifyinga abayizi abo ne tubanoonya ne tusobola okumulaba ng'ono alina obuzibu ku biragalalagala kubanga babeera eyo nga tebandyagadde kusigala nga bakozesa ebiragalalagala naye nga tebamanyi ngeri ki gye bayinza kubyewalamu. So okusomesebwa kwe tufunye waggulu eyo tugenda kutukozesa tulabe nga abayizi abo tubanoonyamu ne tusobola okulaba nga tubayamba mu ngeri emu oba endala etabalabisizza mu public. Nze Najjengo Shadia era nga nze minisita w'abawala amativi oba exposure y'ebintu ebyenjawulo ku mikutu emigattabantu giviiriddeko nnyo abayizi okubeera nga nabo beekubana mu kunywa ebiragalalagala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Farmer gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewakiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya tuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeba opposite Equity Bank. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku Ssemazinga wa Africa ekya CAF
kikakasiza ensengeka y'emipiira egy'omutendera gwa semi-final mu mpaka eza CAF Confederations Cup. Emipiira ku mutendera guno gigenda kuzanyibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno oluzanyo olusooka, ate ng'okuddingana kwa kubeerawo nga 27 omwezi gwe gumu. Kirabu ya Simba ya Tanzania omuzanyira omuteebi wa Uganda Cranes Steven Dese Mukwala egenda kutunka ne Stellenbosch eya South Africa, ate RS Berkane ya Morocco egenda kuzanya ne CS Constantine ya Algeria. Kirabu ya Simba okutuka ku mutendera guno yawanduddemu El Masale eya Misiri ku penalty nyakwemo oluvannyuma lw'okulemagana goals 2-2. Mu mupiira ogwasembyeyo Tanzania, Simba yakubye El Masale goals 2 ku bwereere era nga Steven Dese Mukwala yateebyeko eggoolo emu era nga n'omupiira ogwo yazanye eddakiika 9. Omupiira ogwasooka Misiri, El Masale yali yawangula goals 2 ku bwereere. Finals empaka zino zijja kubeerawo nga 17 omwezi ogwokutaano, ate okuddingana kwa kubeerawo nga 25 omwezi ogwokutaano. Zamaleke ya Misiri be bannantameggwa b'empaka ezaasembayo Zamaleke abagucyangira mu liigi ya Misiri be baali bannantameggwa ab'empaka ezaasembayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix, akanzaali akazitoya enva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Munnansi wa Russia alina obutuuze mu America yimbuddwa okuva mu kkomera oluvannyuma lw'enteeseganya ezibaddewo wakati w'abakulu abakulira ekibuga Moscow n'abakulira ekibuga Washington. Kesini ya Kerelina, omutuuze mu Los Angeles mu America, yakwatibwa n'asibwa mu kkomera ebbanga lya mwaka mulamba ng'ono bamulanga okubaako ensimbi ze yawaayo eri ekitongole ekirwanyizi ky'eddembe ly'obuntu, ng'ensimbi ezo kyazitwala okuyambako abantu ba Ukraine abaali bataataganyiziddwa olutalo. Omukyalo ono kigambibwa nti yayogerezeganyanga n'emikwano gye bamuyambeko okufuna ensimbi aziweeyo eri abantu ba Ukraine abaali bakoseddwa olw'olutalo wakati wa Ukraine ne Russia, wabula ab'obuyinza bamugombamu obwala nga bamulumiriza nti yali avujjirira olutalo butereevu.